Okay, Rabadaba tukwaniriza ogamba otya gamba Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Osokanga tola olaba ng'omusiraamu osokanga mutolera salamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Gamba otya Rabadaba ng'obadde otubuzeeko anti danga osimanyi basiraamu tubadde twewumbyeko nga tuli mu mwezi gwa Ramadhan. Buli kimu kikyuka. Tulina okusinza Katonda waffe n'okumusaba atusonyiwe byonna ebibeera bitulemye n'ebibeera bitusobyeko. Era mali eyo nkwebaza okusiiba tusaba Allah akkirize okusiiba kwaffe atuwe buli kimu kyetwagala kyetumusaba kyetuluubirira. wasiiba watulaba oli kulya kamera ate nga kimanyikiddwa nti Rabadaba mu kuba kabeya mukambwe. Nze buli omu akimanyi nti mu mwezi gwa Ramadhan mbeera muntu mulala nnyo. Nze neetonda kubanga Ramadhan eriwo kwetonda. So buli kibi kye mba nkoze mu mwaka awo buli omu tewali ali perfect tewali atuukiridde. Teri musiraamu asobola kugamba nti ali 10 ku 10. Buli omu abeera alina byakola. Oba asobya wano ayinza okuba mwenzi, ayinza okuba mulimba, ayinza okuba mubbi,ositomanya buli omu alina kyakola kyalina okusaba Katonda amusonyiwe. So nze mu Ramadhan nsaba Katonda ansonyiwe buli kimu kyemba nsobezza era ng'omusiraamu yenna waalina okuba. Tulabe baserebo bangi abakonvatinze ne bava mu ddiini zaabwe ne badda mu busiraamu ate ne bamala ne babuvaamu. Ensonga eyo gyogerako sisobola kwogerera nnyo omuntu abeera akonvatinze n'abuvaamu kubanga nze n'eddiini yange nagizaalibwamu njagala okufaako obufi yeyokka gye mmanyi tewali kintu kisobola kunzija ku ddiini. Kabe music omuntu yandibadde agamba oyo kati muyimbi yafuuka muyimbi osigera ensi yamutwala abeera mu bidongo nedda esobola kuva ku ddiini yange. So omuntu nze abeera azze mu busiraamu ate n'abuvaamu mba ndaba ensi yamubuza aba yabula kubanga eyo eddiini yokka etuukiridde. Tetulimu bapasita bayaaye, tetulimu bapasita bakuŋŋaanya bukuŋŋaanya ssente, ebyaffe biri ku halaali. I think it's the only true religion actually. If one of the only true religions, although we all believe in God, fena tusinza Katonda omu era Katonda gyali naye yaffe terimu buyaayiyaye buli awo busukkiridde bwakusikasika ssente na biki ebyo byonna. Okay, Rabadaba, tulaba oli musajja musiraamu wazaalibwa mu ddiini naye ate ebintu byokola ebimu tebikontana na ddiini ya Kiisiraamu oba Ekiisiraamu tebikkiriza ng'okunywa omwenge nakuzeemu dda nti teri musiraamu atuukiridde taliyo ne muziki tebakyogera. There is no one who is perfect. Everybody has imperfections. That is the reason why we pray and that is the reason why we seek tusaba Katonda atusonyiwe. Buyinza okukeera ku makyanga ebintu ebyo sibikola oba onsinza ki okitegedde sekyo tokirwako. Rabadaba, gwe nga gwe omusiraamu ekisibo kikuyisizza kitya? Ekisibo nze nkyagala nnyo mpulira na bubi nga kigenda. I feel very bad when it's leaving. Naye fe weeks ezisooka zokka zibeera enzibuzibu nti oba omanyidde okulya ku kamere oba okunywa ku kantu anytime onoonya ku mazzi oba noonya ku katunda oba okitegeera eyo difference yokka. Naye nze kitutambulira bulungi era singa Mukama yali atuwaayo omwezi omulala yani Ramadhan yandibadde emirundi ng'ebiri omwaka. Ramadhan tujagala nnyo. Rabadaba wetuvaakawo katini abantu bagamba nti obuze nnyo basically mu music. Abantu kye balina okumanya nti nze nina ebintu bingi ebirala byenkola siriwo ku music just naye I'm still one of I think your best artists in the country. I'm a living legend. Katonda atuyambe nkyaliwo era there is a lot of work coming up. Nina ebintu byenkwasaganya ebirala bimanyi okuntwalira obudde naye nga ne studio tulina, so there is music that is coming. Just mumulinde. Alhamdulillah tukyali balamu inshallah Mukama ajja tusigazawo nga tuli balamu
omuyimbi asigala muyimbi paka bwafa kitegeera so tukyabawo tukyabaweereza just mugira munyumira bano abaana abe mwagala ennyo kati naye nga bajjendo tukyaliwo tukyabaleetera twawulira nti waliko mu black market ne bitagenda bulungi kiki ekyatuukawo okuba ng'ogivanamu all I can say is for a record label I've been in the industry njibaddemu ebbanga ddene kankubulira ekintu ebuzibu black market kyerina black market eteeka too much their plate nti tebasobola kyebateeka ku sowaani yaabwe tebasobola kimalawo tosobola kubeera n'abayimbi oba bameka mu Uganda nobeera n'abayimbi oba bameka Kenya nobeera n'abayimbi oba bameka Nigeria nobeera n'abayimbi bameka simanyi mu Italy nobeera n'abayimbi bameka mu Rome. How are you going to deliver for all these artists? Okitegeera ebintu ebyali mu contract yange ne black market byali very okitegeera byali it was pure plain and simple babeerawo contract nga balina okudeliverenga kino na kiri music videos naye tosobola kungamba record label namba abasajja abo bankwasa video 2 mu lunaku lumu okitegeera nga they are trying to cut budget bakozesa $1,000 something I can afford myself okitegeera ne bakikozesa for 2 videos. Can you imagine who does that? A whole record label? How do you put an artist in front of a camera from 6 a.m. to 6 a.m. for 24 hours because you're cutting costs? Okitegeera mbugwe tuyagala kusasula 15 bamutwalo za video yagala kozesa 10,000 ezitamala na video emu ne budget nkyagirina nsobola bibaleetera ne videos bwe ziri wanchekecha ne shoot them always have a low budget. They do low budget things. I am not a low budget artist. I would rather leave it kitegera watch it nchita than okola video etalimu eri low budget etali ku standard yange. So kasana labe enkolagana ya ebintu byabe nga babikola we batyo obusente babukekkereza nnyo omuyimbo obo mutadde mu sente omutera mu ddala tosuna busunyi kuteekamu. That was it. Ekyo kyali kimala okumanya nti bano tewali kye bagenda kungatta konze eggwanga limmanyi okitegere level gye ntunuulidde sina yawano so sobola kubeerawo ku video buno bu video buyitaayita okitegeera buyitawo buyisi no I'm bigger than that. And they are saying naddala CEO wawe Cedric yagamba nti bali disappointed in you nti listen, by the time someone is shooting a 1,000 2 videos for $1,000, that's $500 per video. Who is disappointing? Can you even no? You answer yourself that. Who is disappointing? If you're shooting videos for $500, what is that? Are you serious? Can you call yourself a record label, a serious label? There you are just you're exploiting. You're trying to make so much while putting in so little. Look at even if you look at Daddy Andre's videos, they're all low budget. Even in this video with Nina Rose, Andelea, it's low budget, it's nonsense. You get a very nice song and then you are making a rubbish video for it. What kind of label is that? Nonsense. So saga mulida. Okay, ngatumaliriza Rabadaba. Abantu abasibye wakati bo bawa. Abantu wakati bo bawa. Bana tukume mbusiramu baffe. Twagale dini yaffe yentuufu tusigale tusinza Mukama Katonda tugale nga tusinza Allah tubeere wamu tweyagale omusiraamu ku ntikko